tukoze bulungi enguudo ezo ziguddwawo abantu basooka kunyiiga ne banyiigira naye nengenda nga mbayitaayitamu ng'okukulembeze olina okulaga abantu kyokulembera bokulembera bulina okutambula nabo si kirungi okukozesa amaanyi kubanga amaanyi si malungi naye bemutuula wamu naabo n'obanyonyola n'obulaga obwetaavu n'ensi bwetambula bwekula abantu abo bawuliriza era omulimu ogwo abatuuze baguwuliriza ne basobola okunzikiriza okusesetula ebikomera byabwe okusesetula emiti gy'amasanyalaze okusesetula ebizimbe ebyali mu kkubo okusesetula containers ezaali mu kkubo so kati bw'oyita Kimesi olaba nti kati naye mba nfunye obwangu bw'okuteeka kolansi oluguudo olunyanguyira bulungi okuteekamu kolansi twalugula enguudo nnyingi eziguddwa bande nalumunye tulugudde era kati olwaliwo tutuuse olwaleero tutanze n'okukola kolansi era bwatunulira nebalema emayanja yenna okumujja Seguku tumuleese Katale Busaawula Katale Bukwenda Nalumunye Jumaayi Seguku erutuuka mpaka Kasenge tulujje Kasenge tugenze mu Namusa tuvudde mu Namusa tugenze Buddo Kings tuvudde mu Buddo Kings katugenze Kisozi Maduuka twatujje Kisozi Maduuka tutuuse Kiteme oyo kolansi. Tuli mu kuzimba ekizimbe ekya Town Council headquarters offices enyingi ezigenda kuva ewa Kisozi ddeno abantu baffe badde bakalubizibwa nga bagenda ewa Kiso ate nga balina kukolebwako wano eno kati ekyo tuli mu kukizimba offices ez'enjawulo zisobole okujja kuba ebizimbe bye tulina tebimala. Ekyokubiri tusobodde okukola okugaziya enguudo eziwera mu Kyengera Town Council. Ate abatuuze mu disitulikiti y'e Kasese bandifuna akamwenyumwenyu